This is Inside Out. Nkwaniriza nate ku SML News YouGeek program yaffe Inside Out. Inside Out omulimu gwaffe kwekuddira byolooza nti abalala babikwese oba baagala biyitako ne tubikutera mu bwanga n'osobola okubiyogerako. Nkwaniriza nnyo nnyini ddala weebale kutugoberera, weebale kulikinga, weebale kusharinga, weebale commentinga, weebale kuviewinga kubanga ekyo ky'okola kye kituleeta wano buli kiseera. Nze Sir Simon Muyanga Lutale. This is Inside Out. Kale nkwaniriza nina General Moses Bigirwa, President wa Eastern Revolutionary Platform ERP. Kintu kya kitambuza mpola mpola. Bigirwa naye azimbye ekintu kifaananira ddala n'ekyabadikiteeta. Owulira linnya limu lyokka buli ki. Ssente wa NRM Yoweri Kaguta Museveni, President wa NRM Yoweri Kaguta Museveni, Chairman wa High Command Yoweri Kaguta Museveni, n'ekyabigirwa nakyo owulira omuntu ogwo Moses Bigirwa gwe nina wano ku mizindaalo yatunda ekintu ku buli TV, ye muteesiteesa omukulu, ye mwogezi w'ekintu, tewali njawulo na dictator nga bw'amuyita kubanga badictator kye bakola buli buyinza bwonna bubeera omwo. Ensonga yeeyo oyinza okulowooza oli mutuufu naye toli mutuufu. Ate siri mutuufu ntya kinnyonnyodde bulungi. Ekisooka weetaddeko obuzibu jjajja omulangiridde mu badikiteeta. Abwe mumuyita bwe mumuyita ekyo oza alina okyogera naye ng'oyambadde omusajja oyo weetaddeko obuzibu obw'amaanyi era nkusaasidde ogenda kuwoza emisango. Ekyokubiri, African politics akyali individualistic, nti omuntu waava feesi etunda ebiseera ebisinga yesinga okulabika. Abalala muzimbira okwo. Yes. Is it a good thing? It is not. But this is Africa. But why do you do it if you know it is not good? This is Africa. Kakati nze nva mu region mwova ey'abantu abatiitiizi. Abatagala kutekinga risk, abatatekingangako risk. They don't bet. Si babupapula. Bupapula babusiba bwa mupiira naye obw'ebyobufuzi tebabusiba. Because kuliko cost implication ey'obulamu eyaki. Kati society mwe tuva bavaayo mpola mpola abasobola okujja okuyimirira naawe ng'olina direction gy'okwata. It's a process. So with the time nja kuunveilinga another team. Do you have it? Oh, yes, we have the spokesperson Yava Kaliruwo. Ngalula John is a councillor. A district councillor? Yes. Yes. We have the Secretary General, Adepo Francis. I have my deputy, Engineer Musaya Vambale. Era Mbala akoze omulimu gw'amaanyi. All that, the Far East media, ebiseera ebisinga tesera correspondinga ne central media ya wano gye tubeeramu. Ffe wano tuwulira ggwe buli kimu. But I have the establishment. Era tutambuza ssebo. So you're confident that your ERP is growing? Is growing, by the way. Actually, speed yeeyongeddemu. Eya ERP olw'ensonga kankubuulire. Kakati people are weighing our idea and other ideas of other parties. Who has the best idea? Actually, the idea has been hijacked, if you're not aware. I am aware. Bagiguze mu bitundu. Actually, nandibalenga nti waliwo eyaginyaze bagikola. Because I have heard reliably nti mwami Akena agamba tagenda kwesimba kuba president. Siye president wa UPC. Bw'aba tagenda kwesimba kuba president, ayagala ebintu bibiri. Okubeera president general w'ekibiina kye n'okunyweza lango.
aweze ku babaka ba paalamenti okuva ku balina kati 11 yeyongereyo. I think FDC is making similar consideration abo Yes, bakola yes. ne DP. So idea Actually FDC eri concentration yayo gitadde mu sub-region 4. Esooka Erigon. Bugisu, that's Bugisu. Yes. Teso. Teso basobola okuba ne kye bajjayo ng'eriyo Kyonna kye Anita kiri. Among, Mike Mukula, influence. Yes. Kyonna kye Alupo. kiri bali mu kulwanirayo. Okay. Yes. Teso. West Nile. West Nile. Babe West ani abeera entry point balina yaani. Balinayo Kapsifungaro. Kapsifung. Okay. West Yes. Nile. And then Acholi. Acholi. Where is the entry point mu Acholi? Entry Balina- point eri ku ono yali- Gilbert Olanya. Waliwo ne yali leader of opposition omukyala Betty Awol. That's Choli. So they have no business in Busoga, They have Western no business Uganda, in and Central. Central Uganda. Yes. And if they maximize those sub-regions, 4 basobola okujja n'ababaka 7 wano ne weewuunya. mu 4 regions. Yes. Okay. Ne Ne weewuunya. bwaleeta enkaaga ne bajjayo 10 Ne bwaleeta 4 abaakozi. era abaakozi. Abaakozi wajjayo 4 nga gage ng'ayina actually footprint gy'omuwadde ng'ana buli 10 livuddemu each of those regions. Yes. That's a very good entry point into the future. Bargaining power baagiyina. Ye yajjaawo gye wava DP. DP Akutewa. ali mu crisis. Of course naye ayagala kucapitalizingira kwa Acholi. Ali mu kuluzinga Buganda completely. Mulundi guno ayinza okuluzingira ddala Buganda completely because Norbert Mao waliwo section of members abagamba nti abazanyisiza bubi. Ayina endagaano yagibenefitingamu yokka. Actually mu Buganda balinamu ani? Balina Kayondo owa Mukono North. Balina Lulume. Lulume bayiga. Balina Sebamala. Sebamala e Masaka. Kati oli omuwala ate yeegasse ku Nuupu owaawo ka district akali awo Rakai yawo. Lwengo. Rakai. Ne Lutamaguzi owe Nakaseke naye ali Makerere Kavule. That's all. So DP is losing Central 100%. Kati Norbert Mao ayagala capitalizingira kwa Acholi. avaayo. Ye ng'omuntu ajja kujja singa asaba constituency. Ne bannaawo nga 3-4. So ayinza okwewuunya nti okulonda okuddako ayinza okudda mu bibiina bino eby'ababaka 5 ku 6. Wanaaba alwanye nnyo. DP agenda. DP bwe. Jema abadde mu ntalo ez'amaanyi ddala. Jema alina play omu Asumani yalemwa okuprovidinga yalemwa okuleeta ekifaananyi ky'eggwanga. We had a lot of hopes from Asumani Basale because yali well trained. Well trained naye simanyi kyamalira budde mu parliament yawo. Ebusoga we yali badde komanda waffe ffenna. Yeyandi. Yes. Actually abantu abo babiri. Sorry to say. Yes. Twabasuubira okubanga batukunga n'okulya poliisi w'Ebusoga ne badisappointinga. Abdul Katuntu ne Asumani Basale. Because Abdul Katuntu tatambula beyond his constituency. Tomusangayo. Asumani basalirwa naye bw'atyo. Yes. So bino bigirwa byentawaana n'abantu sijui Eastern Revolutionary Platform byali badde bikolebwa bakulu abo. And ate babadde ne both resources accepted mangu. Never accepted because they had the resources and influence. Yes. So tebakikola kati ffe ba risk taker ne tugamba katukikole. Ekijja naye risk taker obwavu bukukola bubi poverty. Kubanga idea ye kiji hijackingisizza abagisola ne bajanguya. Baina sente. Naye kakati kubanga singa wadde sente zendolinga media, public rallies, several meetings, because omanyi politics waffe constituency nti ojja kuba n'olukiiko ne bannaddiini
jjukira tebasobola kujja nga toba facilitate kituufu. mbadde n'olukiiko ne bannamawulire nabo beetaaga engeri gy'onaabasiibula mpise ba district youth leaders mu Busoga okukibaguza if you had the money the resources and the plan. Of course plan weeri naye plan era ekutuusa ku resources. Nze I believe nti resources nja zifuna. Idea abantu bagitegeera ekola sense ebiitinga buli muntu yenna. Idea ziva mu bantu abo either abali ebweru diaspora oba jjajja. Anti on the contrary ate nze eyo record nengimenyawo. Idea evudde mu Bigirwa ow'oku ground former foot soldier. So resources ngezako because diaspora bw'etakuwa mujjajja yakuwa. Okusinga nfocusingize ku diaspora because ate yasooka oku acceptinga this idea. Anti diaspora ekizibu kyayo Bigirwa tubadde mu politics ffenna. Diaspora ina mukale zaffe attitude. Mbateekayo kanteekeyooko tebaggwerayo. No mbadde sinabatuukamu. Bakuweereza okugulu kumu ne basigaza the whole third of the body this side. Ekyo kibaddewo lwa nsonga nti sina travelinga. But kenatandika okutravelinga eyo question ejja kuba eweddewo. Ojja kundabira ddala ng'ebintu bitambula. Oyagala genda bweru? Nja genda. Obanyonyolere. Invitation nina mpitirivu nnyo ez'ensi zonna ezimalawo. People are interested in Bigirwa Moses. Batandise okuyita. Yes. Ogende ebweru. Obanyonyola idea. Yes. Weerabira nti otambula ne jjajja akugoberera. Nze sifudde eyo. Buli kyokola aba akimanyi. Nze enjawulo gye nnina kuba actors abalala omulabe mumanyi. Nayita koosi gye bayita who is the enemy. Nagiyita bulungi nnyo. Sejjuse yaginsomesa eyo. Enemy mapping gwe tugiyita. Enemy mapping. Who is the enemy. N'omutegeera n'omusalako. Kati okumutegeera kitegeeza ki? Kitegeeza kumanya maanyi ge we gali. Obunafu bwe we buli. Ebyo ebibiri. Oteeka okumanya kyavuddemu naye Katonda era akuyambe omanye ne kyazzaako. Anti kati kumanya amaanyi ge we gali nti amaanyi ge gali mu ki? Is good mu intelligence. Agimanyi. Sente azikozesa bulungi. Good. Is a weapon. Sente ya Museveni tesala. Buli wagiteeka amanya kyajjawo era akifuna. Very good. Very good. I agree with you. Ayina ebirala ku ground. Ayina offices ezitamanyiddwa muwendo ezikola ku kubeerawo kwe buli lunaku. Omanya abatuula mu z'offisi okupulaninga jjajja asigalako ati obungi bwabwe. Bonna akyalo ne Daily. Office ya CDF ono gwennyambadde buli lunaku ekola kulaba nga jjajja asigalawo. Eya Namyalo ekola kusigazaawo jjajja. Buli ministry ekola kusigazaawo jjajja. Secretariat y'NRM ekola kumusigazaawo. Era zinoza nti omuntu waba si mulwadde wa mutwe tolina bw'otambala muntu ng'oyo kumujja. Osobola omutambala. Ate nno olina z'oleseeyo buli ka police post akasemba wansi. Tetugambye IGP waggulu. Naye akasemba eri wansi. Kaagala jjajja kusigala. Kaagala jjajja kukola ki? Office za ISO zonna zaagala jjajja kusigala. Webale nnyo. ESO yonna erwanira jjajja kubaawo. Kati nga Bigirwa agenda ava e Buyende ng'alinga ayina ekimuli ku mutwe ekimubagudde. Aga nti pulaani ejjawo jjajja njirina. Jjajja mu mutwala. Anti kakati. Is that not overestimating yourself? No, Farao yagwa. But do you know Farao? N'establishment gye yali alina. You know Bigirwa. The confidence you have batera kunga nti eva mu njaga. No, enjaga. Ewa omuntu amaanyi nti osobola okubuka ekizimbe ekyo. No. N'oroolinga ate munaye yannema. Enjaga. Nagigezaako n'ennema. Naye wagezaako. Nagezaako. Because I wanted to fit in the situation. Jesus Christ. Eya bannange ne binnema. Era omukulu ne mugamba eyo field yennemye. I like your honesty. Wagigezaako. Nagigezaako. Emirundi egyo. Osobola okufiitinga n'omulembe. Osobola okufiitinga mu situation gye twali tuyingidde. Wagizza yakunuusa, yakugaaya, oyofuuwa.
Bugirwa Nemerera. olire Moses Eh. Bugirwa general Ekyo wa n'ekita ne ngamba ERP. mu byensobola ekyo kikoze ki? Now I know why you fell off the building. Wava ku kizimbe n'ogwa ku so kitegeeza abajyogerako nti weeri kuba bagamba nga gyeri bituufu gyeri. Naye si kugamba si kyakuyimbirira nnyo nti oba bikibi. Omuntu gyeri abantu baginywa. Kitegeeza nti gyeri. Ndine General Ogutali Moses musango. Bigirwa bwatyo bwatambula kale so tutambulira awo idea bagikuhijackinzeko etandise So the idea teri hijacked. Actually idea yamera. Yes. Emeze. Emeze. Because I can see even in central region yogiraba the communication of Mwanga Kivumbi and his colleagues bafitingira ddala mu ekyo. wano ffe tufugawo Yes. bwe tunaasalawo yanajja. Twagala ababaka 100. Ekyo nakiteeka mu buwandiike ne mbagamba nti NUP gyemanyi erina obusobozi okufuna ababaka 10 wano if they concentrate and if they have asobola obbaweza. Don't you think the NRM is also consolidating or coming to reclaim its men of this? No, NRM capitalizingira ku mistakes z'abano. Teina strategy mpya, but ekigiyamba is the disunity of an ate nga boogera ku unity. They are the national unity platform, But in the practice, sowing disunity. yeah, in the practice they on the contrary. Kati bakapitalizingira ku ekyo. Because omuntu yenna amanyi ebyobufuzi tosobola kutabangula a full sub-region of Masaka. That's a sub-region. You cannot. It is a sub-region, I agree. It is a sub-region. Kumpi 15. Omanyi obuzibu bw'oba oleeseeyo ng'olinamu ababo abawerako ng'okimanyidde ddala nti confusion tebaleka waggulu. Kakati Mityana, that is Greater Mubende. Yes. Eyo naye mundu evuga. Yes. Kati ate bo nga tebalina mechanism eri yajjajja kubanga olaba nejjajja naye kampu ye naye mundu evuga. Abantu engumi bagala zeekubira mu maaso ge. Wabalabye Semba. Abalabye Semba buli. Ngumi katona evuge. But for him aina element eri endala eya conflict resolution yagisoma nnyo. Wano yadduseewo buddusi. Kirabangako Museveni kutya mukolo. Ayagaye bano bamalira obudde. Ekisooka awagira Ssekikubo Museveni golabo. Nze nkubuulira. Is it possible? I'm telling you. Museveni gwe mayitayiza kuwagira kamuzeyi kali. But you know Ssekikubo has been the most stubborn person in Museveni's government. Anti Museveni likes that. To check on his people, some of his people. Omayinga Kaseki Kamala nga kavuma kuteesa ebbanga lyonna. Minister Woli gabate kalimu bwa minister. Anti Museveni afuniramu wa. Museveni wafuniramu nti waliwo ba minister ba Baden kuye. Nga bamumenya. Naye nga talina bw'abagamba. Okiwulidde? Bakulu banne. Kakati ate ono Ssekikubo aba amuvumirako abo. Oba oliawo ne batereezaamu. Oli munnamagye eyagawummula. Ekyokubiri emyaka kumpi gyejjajjajja ayinza omuleka n'awagira ono. Nkugambye abo bonna batwagikuba eruweero abaagala wali mu retirement balabirira abazzukulu baabwe bagende ku bubaga bwa graduation banjuze bawala baabwe wabaagala because omanyi position ye yeeyo. That is his position. Kati oyo ayagala amulekere ttiimu egenda okumuyamba okukola gavumenti etegeerekeka. Tayinza kubeera ne muzeeyi oyo. Sikubuulira. Why? Mbadde mmanyi nti because kati ebiri mu kyalo
president yaleese muzeeyo ono president yaleese jeno like that we bate babikola but anyway on ground you see it is his brother Toyota trading the other one. Toyota ayinza okutunda muganda we kyatayagala kati ate oli odo siji odo sodo yali ku sekikubo gwe batambuza naye tomanyi Kuteesa ali eri ate ono sodo akuba muwala wa Kuteesa gwayabika naye ate Kuteesa ye biggest financer owaawo kati tayagala muwala we mufulumya kati soda agamba nkufulumya so who is the best ally for sodo soda asobola okufulumya ate luli jaja si yawanika gomanyi Kuteesa kye bayita Kuteesa ati lindako katini gwoba okyali ku ebyo omanyi amaanyi gatuuka ekiseera ne gakoma ne wajjawo ekirala Kuteesa gakoma gabigamba naye wano jajja babutabiyingiramu luli baati bamumaze Kuteesa jajja yatuuza olukiiko n'agamba sodo nkugambye nze kennyini mukulu wo nyamba buyambi leka Kuteesa ndekera ono wakiritaamu eno okiwulidde jajja yabiyingiramu baali bamukiisa egaali era njagala okutegeeza jajja watabiyingiramu muwala wa Kuteesa tavaayo ebyo Kuteesa byepanka mbw alina esente ez'okyente tebikyakola kati waliwo amapeesa amalala agasingako awo ge basobola okunyiga so kakati tewaliwo kampu etaliimu kusomoze but level of managing conflict yenjawulo kati bano bannaffe abamakere kavule ekyo kibalemye balizolovingira ku TV buli kimu kati kigwera ku TV mbiraba invitation eya internal meeting ekolebwa ku TV mmenna bigenda waggulu ku TV mbiraba apology internal apology bagiyitira ku TV kurale. That is not politics. What has messed up Kavule? Because you started well and you were moving well. Zendowooza nti omanyi nadde nkyogerako wano waliwo Bobi Wine we yakulira speed I mean in raising up nga buli kyakola kyonna ng'akola speeches nga bwe mwagamba ayina abazungu abazimuwandiika fe batugamba nti waliwo akawala akazungu ke baamupangiza akakola speeches ezo abalala baga nti ono omukyala omulugwala yani Zedriga nti yamupolishinga ng'olaba omusajja buli lwavaayo he comes out as a statesman, he comes out as bold, comes out as pro people, comes out as organized, as strong. What went wrong? What went wrong? Jajja kankubulire kino kansimpulirize jajja yakola wetumukuba akalulu k'ekyaddondo soka kandeetiwo yafuna obulwa 4,000 ku 2,800 eyo magini jajja nga tagirabangako naga kiki kino ekinkubya akalulu bwekiti nawandikawo oguwandiko gunene awo ku kalulu ako ne tuvaawo ne tutambula ekintu ekitandika okufuna shape ne position yempya ne kyeshapinga bulungi nnyo netumanya nti ono kati wa byabufuzi avudde mu byokuyimba ayagala bwa president biki to the extent nti okuyimba ne bamuyimiriza kati kweyo level ne bamuyimiriza okuyimba jajja akola sitadde n'agamba bantu ki abali emabega w'omusajja ono nti ABCD Mabike, Kakande, Bigirwa, Sebuufu, Mukaaku, Deriki Mutema, Sula Kidandala. Mwenna mwali eyo. Ni kumpi mwanatera kugwayo. Ni kale Waiswa Mufumbiro, but yali serious nnyo ya getting serious later. Basenyonyi. Senyonyi nedda. Eyo tiimu mpya teyali si yeruweero si yakasaka abo twabaleeta buleesi later ng'ekintu weekiri. So gwe Kavule oli weruweero? Nze ndi weruweero. Historical. 005 namba tebasobola nagimenyawo kakati jajja najjukira Haji Ssebaggala naga this was the same team yali behind Haji Ssebaggala kati Haji Ssebaggala Museveni yamutegeera atya yamutya nnyo ng'akyali ku opposition
waliwo yabeeranga Haji alagidde Museveni n'atya naga ekisajja kino kati bw'amulikruutinga n'amutwala agenda okulaba temuli makulu n'agamba kiki kino kubera bwe yamutwala mwe temwagenda Haji yagenda nga olaba abantu balemeddeyo eno buli omu asigadde eno kati n'agamba bani abaali bawa Haji amaanyi Haji si yali ow'amaanyi the other team was the stronger team kanaga kansooka enkube tiimu eyo it is the same team surroundings ono ayinamu factors endala ayinamu ey'obuyimbi okay ey'obuvubuka ey'obukatuliki Muganda n'Obuganda those four factors ali famous bw'agattako obwongo obuli political and revolutionary tajja kusoboka akati n'agamba nti nina okugikuba njijjewo muwe yange kiddemu ekyo nina ogikuba eyo ttiimu njijjewo muwe yange jjajja akuba ettiimu esarawundinze principle agijjewo ye abe nga yalina ttiimu amuwe yiye kati bwe tugenda Arua tuba tuli musaga ya Arua omusajja ali mabuusu biki tutandika okulaba sejje bamasuuti bayimajinge kamwoca twali tukyali kamwoca baloya bafamire biki baze ne babi baloya bafamire nenge bisinga batubuuza olugira bamala okwogeramu naawe ne baddawali ne bakola akakuukuulu kuba bajja batumanyi ono ye Bigirwa ono ye Kakande ono bamabiki bali mu ndo bamukaaku bajja batumanyi ku fingertips bamala okwogeramu naye ne baddawali ne bakola akakuukuulu kati nze nendagala okwenegula nene nga tutambule kase first lady y'abalenzi akati eri eggulu mu kooti nga omukulu bamuta bamujja mu military court martial bamuze mu civilian court tomanya aka meeting kaaliyo kadakiika 3 akajjajja mukyala waffe Babi n'omusibe kaaba by the way that took place Babi omusibe n'asiba omusibe ne gwasiba baatuula ne boogeramu omujulizi aliwo omujulizi mukyala waffe ebyakanyizibwako teryabimanyi naye ebisowaani byamala ne bigira bwebyo Bigirwa no ebisowaani bwatyo tambula emirundi bwe yannimbanga muze nina abasajja bange nina ebintu byantegeezezza byange byenjogera kati gwe ekisowaani ne mu field bwe biri meeting y'abantu basatu jjajja principal ne first lady gwe ekisowaani kikituuka kati eyo meeting yereeta abasajja bano ne bakalira mu kintu ne bakinyweramu with a mission nti mukuba obusajja obwo n'obubadde UYD byakoze bitya era singa twali naawe nange singuliye gadumire bubi nnyo nze nina olugezigezi lungi sandirudde nayo okibulidde I am not easy to manage olugezigezi lungi kubanga twali tutambula nga tewali contradiction yonna naye nga ate nabulako katono kubanga nali ntandise obbeego kituufu nali mbuzeeko katono genda okujja kakati what went wrong ekibuuzo kyo what went wrong okubanga ka focus nti jjajja focus yakyuka fe mu journalism yaffe oya TV camera tugiyita focus ka focus kakyuka yes jjajja waked up very early in the morning yatulabuukirira mangu that is what went wrong mpulira ekigambo kyogere political statement nti jjajja tactfully yajjawo ttiimu ya principal ey'abakalampenge ba historical n'aplantingawo eyiye yekyaliwo yavaawo eyiye weeri yeri mu control of the principal yes era yekola is that good political analysis Bigirwa no kakati gwani afuga ekitebe gwokifuga Sebuufu yakifuga Sebuufu ali mu old school abo bakadde Sebuufu ate bakadde old school what do you mean
bibakadde ate abakadde kiki akalulu kasebufu tekenkana na kalubongoya mu bokisi tuba tugenze kulonda. It is the same vote. Sebufu aliyo nga hostage buli dakika bamubala muwambe bamubala ye yasalawo ne yejjako buli kintu kyonna mikwano gye gyonna n'agikyawa ne bwe yali anoonya obwakansala bwa wano munakawa teyatambula n'akakande tayagala wadde okumusemberera tayagala wadde ekifaananyi okulabikamu ne kakande because kakande was running against Ssenyonyi who was a principal's candidate. Ate nga Ssenyonyi mu kujja wali eri ajjanga maasinale kwogerera people power as a revolution, not to contest. He was being paid 5 million per month. Ffe nga tuvuga struggle. He came as a mercenary. And he was supposed to be a salaried job of 5 million per month. He was being given 5 million per month. Oba kiwakanya nga ajja ku kamera. Ffe nga tuvuga nkalu tuzimba kintu. We are the directors. Kakati along the way ne bamugatta ku tiimu eri ne bavuga ekintu waliwo yasigala mu kintu. That is what went wrong. That's why you are seeing Uganda is confused. Is it not Zedriga who was organizing the principal? No. Zedriga ate talina busobozi obwo. Zedriga abantu tebamumanyi. Zedriga be bakyala aba NGO ali mu kategori ya Miriam Matembe. Ye kategori ya Zedriga nti ajja kujja mu conference je mu organizinze ku Hotel Africana ne ka computer ke abawe concept zonna ayogere ebigambo labire ddala complete iron lady naye mutuma abantu aba mu lukiiko nti obojja jayo na bataano obusobozi tabulina. So she was not the one designing. Ate kye batugamba nti America yabawaayoko omuntu nti America yaba strategist omuntu eyategekanga ebintu byammwe. Is it true that was an American behind? That was my revolution propaganda. It's a big component. Era woba tosobola propaganda mu politics owedde. Okay. Bakufulumya. Kakati engeri yali alinya nnyo ennyonyo omukulu nga buteekawo akagambo k'omu America kakwata. Ono America atambuza ebintu. Kiringa oli musajja waffe Amsterdam Council. Basinkana mu busisinkanye eyo mu conference. Wano bukedde n'atugamba. Ife ne tuvuga nti tufunyira oyo omuzungu. Asinka kwali kusisinkana. Igwali omulabyeko yali awozeeza musango ki? Okiwulidde? Loyo omuzungu. Loyo omuzungu. Okiwulidde? Kakati propaganda bw'oba tomanyi kumumanaginga olutalo aluyuwa era awangula n'olutalo propaganda. Mweye embeera ne tubanga. No, it is a tool. It is a weapon. Propaganda is a weapon similar to a gun, similar to a bomb, similar to a grenade, similar to anything. It's a missile. Yes. Propaganda is dangerous and fastest. So, kati gwe ng'amanyi abasajja nga Kakande, Mabike, Sebufu, Mukaaku, Sula Kidandala, kuba bonna obamanyi wali okozeeko nabo. Ani omulala nga batudde okukolera document ebeebuusibwa. Ebanzigumivu. Teyeetaaga na kuyita mu nnyo. Weebale nnyo. Nawo nga tumaliriza katulabe katono ku ebibiina byonna nga n'ekikyo mwekiri bibonaabona n'okukwasisa empisa. First bibonaabona n'abantu ababikozesa nga bw'amala okukozesa ekibiina ne kimuyisaamu ng'adda ku bibiina. Naawe kigenda kutuukako bw'oli akusa ERPM naawe mutuusizza ne bakivaamu. Nuupu egamba nedda okunyweza okukwasisa empisa. Baganda bano baga nti omukadde akwasiza ku golu.
nyweze kaadi eyo. Kaadi ya Nuupu first of all, Nuupu eyambye okwongera omuwendo. Kaadi kati efuuse very expensive. Not expensive nti bagenda kusasula cash. Naye vetting mwe bayita basobole okutuusa kuwa kaadi has become very rigorous. Is it a good thing for our politics? Kaadi ya Nuupu teyeyongeddeeko ku kaluba mu maaso ag'omuntu wa bulijjo bw'ayinza okukiraba kuba teriimu procedure. Kaadi ya Nuupu ya procedure egi. Are you in good books with the principal and some foot soldiers? Why do you say with the principal? It's not about the principal. Are you in good books with the people? Nedda ssebo. Kati wali e Lubaga yajimu oli omukyala igunisa ani oyo omukyala oyo ow'Emmengo n'agiwa Aloysius. Omukyala wazi ahead of Aloysius. Ekyo nkubuulira. Naawalala wano enjeru musajja we yakuba Guzimaki n'adda eyo yajima Lukanga Moses. Lukanga Moses was more people power than Jimmy. N'agiwa Jimmy. So it's not about the people. It is about omukulu. No, Muwanga Kivumbi yabadde ayogera yabadde alaga nti oyo yenna eyeefuulidde abantu atali ku ludda lw'abantu akunamidde abantu kaadi yaffe tajja kugiraba. Walabye omukulu bwe yadde amutunuulira waliidinze body language y'omukulu ku bigambo bya Muwanga yagayira bwannoono. Bwe byatayogedde wasobye otya body language ng'amutunuulidde for emphasis. Nze njogera kuba emmanyi global distance. Yabadde amutunuulidde for emphasis. I thought that gesture was to emphasize. Obunanfuusi obwabadde mu eyo tenti. Because whichever way it is, we must deal with indiscipline in the party. Kati kiki ekireeta indiscipline mu party? Ekireeta indiscipline mu party, it is just one thing. Party butaba na ssuubi likwata government. Abantu batandika okwetetenkanya ku ebyo ebituukiddwako ebitonotono. In the due process ne bakoonagana. Wabaawo essuubi eddene nti government tugikwata. Ate principal private secretary wa president yali esimbyewo alwanagane n'abakazi beeri Makindi ayagala bwa kansala. Gomaye PPS okusaba obwa kansala obwa president. Oyinza okuŋŋamba nti obwa president mugenda bukwata. Wabaawo ekizibu. Naye for service ate Mukamu 70 yagenda ne yeesimbawo ku bwemupi ebisanja bibiri. Anti yagenda yeesimbawo kimu. Agenza afumwe naye agenda afumwe. Era bwe yalabanga bya nonsense n'agamba igasiya kabisa. Gasiya wachi. Abantu bamutawa kumulinnyirira. Yabivaamu. Yali alowooza it is a big deal. How do we enforce discipline within our parties? By raising the hopes of the people. Kasita essuubi ly'abantu libeera waggulu nti ku luno tukikwata, tewali agenda kulwanira bufo, tewali agenda kusooba agende mu enemy camp ali ebitafutafu ebigenaagena, because essuubi weeriri tukikola ki? Tukikwata. Essuubi we litabeerawo tosobola kwenforcinga discipline mu party, tekisoboka. Ku bonna be balangiriddeko oba gye bayita fatwa bagiyita batya eyo jihadi okulangirira ye fatwa okulangirira nti ewa Mpuuga, ewa Bedi Bwanika, ewa Joyce Baagala n'abalala. Do you think abo bonna be balangiriddeko fatwa kuliko ayinza okuwona? First of all, Sheraga lwatu tebajja bba wakali babagambye bagende beetonde in 1 month. Ono omukyala ono, omukyala Joyce Baagala gwe sinaba kumanya capacity ye ku ground lwakuba obuzibu bw'alina
obuzibu bwalina nti alina opponent ow'amaanyi mu NRM. That is Nabakooba. Opponent we w'amaanyi. Kati ekyo bwe buzibu bwe bwokka nti opponent we NRM w'amaanyi. Naye bano abava mu Nuupu, I don't think they have balina capacity okumusibuukululayo. Bo tebagirina. Naye confusion gye baleese eyamba oli ogukuba munda. Era tunagenda okuva mu akalulu nga Nabakooba mubaka wa Parliament. Bwe ndowooza bw'ataba Joyce kennyini ku retaininga that seat, Nabakooba ajja kubatwala ku bali ababiri tebajja basobola. Ewampuuga n'Abedi. Mpuuga bamusuula. Mpuuga akomawo. Nedda. Ajja kukomawo n'Abedi ajja kukomawo. Bigiru. Mpuuga n'Abedi tebasobola kusobola pressure principal gy'abataddeko. Anti kakati principal gw'anaawandako eddusu mu bitundu ebyo ali most likely obbakubirayo. Awo kinasinzira ku wakareti yaabwe. Neze nga bwe ndaba Masaka ne politics yaddako nga General Museveni afuluma, buli region yeetaaga abantu ab'ensonga abanaateekawo embeera ku ani addako. Kirowooza nti Masaka can afford to lose Mpuuga, a person like Mpuuga ne capacity ye n'Abedi Bwanika, kubanga omukulembeze tebamuzimbira mu nnaku ezi. It takes some good time okuzimba serious leader. Bw'otunuulira abantu abeesimbyewo ku Mpuuga wali beetaaga kwesimba ku bwakansala. Yes. The SML News Yugi ne General Moses Bigirwa, president wa Eastern Revolutionary Platform, nga bulijjo tuba wano nga tunyumya ebigambo by'oluusi banga ebitategerekeka. Akuba tooki yazima eyakaketeka kasabukalamu olundi. Ku tooki yange erimu amanda 3. Ayiti. Kuba paka ere. Yubo ojibona. Kuba paka wala. Nze ndikobera. Bali bwe tutugibaliriza nze Simon Muyanga Lutaya. This is Inside Out.